Bino by'ebirooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'olinnya olusozi kitegeeza ki? Bangi ku mmwe muloose nnyo nga mulinnya ensozi ate nga n'okuzirinnya buzibu, muzirinnyira mu bugobi. Kino kitegeeza nti olina ebizibu bingi by'oli mu kuyitamu, by'olina okufuba okulaba engeri gy'obivuunuka. Biyinza okuba ebizibu eby'essente oba obwavu, biyinza okuba ebizibu nga lubaale yakuluma, biyinza okuba ebizibu mu maka go, biyinza okuba ebizibu ku mirimu gyo, biyinza okuba ebizibu mu kintu kyonna naye kasita kiba nti kizibu era nga kikuleetera ennyiike n'okweraliikirira. Naye singa oloota ng'oli mu kuluvuunuka oba ng'okkirira, kino kiba kitegeeza nti ebizibu ebyo ogenda obimaliriza era ogenda obimalawo, era ebizibu ebyo beera obirinnye ku nfeete nga obimazeewo oba nga biweddewo. N'olwekyo bw'ofuna ebirooto ng'ebyo ng'oyambuka olusozi, kuba mulimu abamu ng'aloota ng'ayambuka olusozi olumu ate ng'alina n'olulala lw'alengera mu maaso, nga kikulaga nti kino ekizibu kinaba kiweddewo ate waliwo ekirala ekijja mu maaso. N'olwekyo weegayirire Mukama Katonda akukwate ku mukono, ebizibu ebyo bivuunuke, akuyambeko ng'oli mu ssaala. Ekyo kye kirooto kyo eky'olwaleero. Subscribinga era olayikinga.